bulemererwa okubanga bakkaanya kkooti ne beeranga emisango gyesala kale mu nteekateeka eyo essiga eddamuzi lirina enteekateeka okwongera okubunyisa enteekateeka eyo y'abantu okukkaanyiza ebweru wa kkooti era nga bakwataganye ne University ya Pepperdine mu ggwanga erya America. Katubirabe minisita w'ensonga za ssemateeka Norbert Mao n'abalala bakuŋŋaanya okusala amagezi. Mu kaweefube w'okwanguyiriza kkooti n'essiga eddamuzi okuwa obwenkanya nga basala emisango, Uganda ekwataganye n'ettendekero mu America okuyamba abantu okufuna obwenkanya ng'emisango gituuse mu kkooti z'amateeka. Mu nkola eno abasoowaganye basobola okuteeseza ebweru wa kkooti olwo kkooti ne zikola ku nsonga zokka we balemeddwa. Ekyo kye kintu kye bayita mu luzungu alternative dispute resolution. Tekitegeeza nti amakooti gaffe tegayina mulamwa, tekitegeeza nti bawanisa emikono, naye kitegeeza nti abantu bennyini abalina ensonga zaabwe basobola okugenda mu maaso g'omulamuzi. Omulamuzi n'abawuliriza n'abayambako okulambulula ensonga zaabwe, bo bennyini ne bakaanya. Ekyo kye kigendera kyaffe. Mu ngeri eno omukulembeze w'eggwanga enkya wakugulawo olukuŋŋaana olutegekeddwa essiga eddamuzi n'ebigendererwa eby'enjawulo ng'amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Richard Buteera atangazizza bw'ati. If there is an agreement, everybody buys in, the system starts with everybody on board, we think we shall deliver justice to the people of Uganda faster, cheaper, and to their satisfaction. That's really the purpose of the conference, that we should bring everybody on board, for everybody to understand that if you have a dispute, you can actually settle it without engaging into complicated litigation. Abalamuzi Mike Chibita ne Geoffrey Kiryabwire balambuludde ku bulungi n'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa okuyita mu nkola eno. Courts around Uganda, and we are making recoveries of about 12 billion Uganda shillings. Now, if you are looking at claims that are running from 1 shilling up to 10 million shillings, these are a lot of claims. Once they agree on a sentence to be served and the accused person accepts that they committed the offense, then they will reach a consent which will be filed before court. Why is it a win-win situation? They have participated, both parties, and in 95% of the cases there is no appeal at all. So those are matters that are resolved once for all. President wa Pepperdine University Jim Gash naye alambuludde ku nkola eyambye ennyo America nga bagitunda kati mu mawanga amalala. The vast majority of civil cases are resolved prior to trial. 95%, so 98% in the criminal division in criminal cases, 95% of disputes in the United States are resolved through mediation or arbitration. And so those are the kinds of things, the kinds of successes that Uganda is seeing and adopting, like Justice Kiriburi said, for the small claims court. Emisango mingi gikandalirira mu ggwanga olw'abalamuzi abatono, enguzi, abasibe ne balemera mu makomera olw'okusibibwa mu bukyamu ate nga byandibadde bigonjoolwa. Bya Muhammad Wamala ne Wandulu Bone Sorot TV Omunya.